ate munnaye rubama kisobola okubanga tanfa aduwuk akthar min sadiqik kigambo kitwale kisoboka 100% omulabewo okuyamba okusinga mukwano gwo. sharia yatulaga obukulu bw'omulabe. omulabe wa bbeeyi mu sharia y'obusiraamu, omulabewo wa bbeeyi mu sharia wa mugaso nnyo mulamu bwo. era ojasanga omulyango mu bitabo ebimu akulaga fawaid alhasid, obukulu n'omugaso ogw'omulabewo aduwu. omulabewo akuyamba atya? esokera ddala omulabe akutaasa bingi, omulabe yakugamba amazima. bwoba oseredde ng'olina ensobi gy'okola yasooka mu maaso nabagamba Sulemaani kati huyo yabbye, obubbi bubi, nolegera nti owaayi nabbye kibi. naye mukwano gwo yaahe ayinza okusirika nakuwaanawaanaawo ng'olina kyokoze ekikyamu nagamba awo katono naawe wayenze bwenza mukwano gwo. naye aduwu omulabewo akutaasa bingi era akuyamba nnyo mulamu bwo kubanga akulaga ebifo byo. woseredde akutegeeza nti wayi Sulemaani era oseredde wano, ate yakulangira eyo. ekyokubiri omulabewo akolera erinnya n'atambuza ebigambo eno n'eno, nakuyamba kutambuza ebigambo.